andika nalabye ensigo bbiri ensigo zitya sijja kwogera kuwulira yategedde ati omwana oyo nti zaali ensigo kati jjukira wano nga yeebase yali atunudde waggulu bw'ati nze saamanya nti omwana alaba era omwana ebiseera ebyo ekyannyamba abaatandika emboozi eyo ne mugamba wazirabyewo ebisigadde sijja byogerera ku mpewo kubanga baatutaddeko amateeka kali ku baana omwana wange yafuna ekyekange ekira nalwana nnyo okukimwerabiza n'okukimugjamu lwa muzigo bannange kojja kabaya atugambye ne bwe kabeera kaboozi mukanyumye nga musirise naye bannange si ku mukazi omusoga bannange si ku mukazi nga wamukiise waya n'emutuuka abaganda wano babadde bakyagezezzaako kubanga omukazi omuganda osobola omulira wano nga waliwo ali awo n'atamanya abanga amize eggumba n'abakazi abaganda ate bakikozesa kajanja ne muluumu nga muli omwekka era agaana era nze ovala nze mulimbalimba ne mukuba gudumala ewala n'abogolamu ng'akabwa nze nali nyigira nnyo abantu abawoggana naye omuntu mulimu lwatuuka n'anyumirwa naabanga n'ebyo simanyanga sirikamu takyabiriko ebintu nga bitabuse butabusi so nze mbagamba nze kambabulire nze mukyala wange yafiirwa taata we Allahumma gafira warhamu mungu amusaasire naye okumubikira baatusanga awo waka nga tutudde bwe tulaba TV esimu neevuga nangamba ono mukoddomi wange alafa ngamba ki ayagala kunsaba ssente nga bulijjo alafa naddamu n'akuba kumbe bamubikira yatandika kukaaba naye okimanyi nti okukaaba kwe yakaaba nga bamubikidde ate nze kwanzija mu mbeera yakaaba guli muli. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Tandike. Kale, Love Life. Welcome to the show. Bampita Dorina Sasira, Iranga. Kasabu balaba ababiri jiwo. Bumanya muliro. Bazze. Leero nga mwambadde bifaanana simanya mutandise okubaamu engeri. Naye munange ebintu by'okwambala ebyokufaanagana sibyagala. Ate nga kiba twerabisa by'abanakyalo. Twerabisiza nga tetukwekedde ekintu kino ebbanga. Agenderi. Ennaku z'omubisi baana. Amazima gamala ne gavaayo. Ne bulungi ennyo ate ensanyuse nnyo bwe nkulabye nga oli ku ka okra wano mpola mpola. Okula ategeeza ati agezaako okukola eriyodi naye ekintu ky'oluzungu bw'oba okyogedde nkoonako n'enseka okra kyekimulugu bambika kukoledde bino bateeka mu mazzi nga zino cloves abaana beerunga mu muli eyo naye nga tuli basanyufu nnyo okubeera ku Love Life nate nze Abban Kojja from London to Lira, Beijing to Busia, New York paka Nkokonjeru tugenda kusima ensonga zonna tulabe nga tuziggusa we tuli we watuufu ddala era nga nkakasa nti funa peni n'olupapula si kulaba bulabi eno ye interview yokka gy'olaba ng'oseka ate nga bw'onyumirwa kati wootudde kkalira funa peni funa olupapula tutandike okusensula ensonga from entertainment to social life byonna tugenda byogeraku social life tugenda ne mu deep politics tugendako ne mu deep politics okulaba lwaki gundi yawangula ono ate n'awangula sayidi eno ate oli n'awangula eri ebitujja bitunulira biri ana mu gumu era mbadde kusudde nenga bwoba olaga weeyo
bajja kunoonya oli otya ndeka sirina tabu oyambadde orange obuze nyambadde orange ono ngezaako okulaba nga abatulaba eyo tubawo essuubi nti yadde tuli bubi naye tukweka ku buziina bwaffe nze nakula tolina kulaga nnaku ate olina okubeera mu kamera nekola ki nekyamuka mpoziko era njagala okuwabulamu bannaffe waliwo abantu abagala okufaanana kojja kabaaya naye nga bazze bubi boogera ebintu ebitanyuma n'owulira ebintu ng'emmeeme ekudda nabyo omusajja agamba simanya nakwananga omukyala simanya nemugwa wansi simanya ng'ali bw'ati agagambo gamba agatakola ki agatanyuma kyempa abavubuka amagezi oba mwenna abakozi b'akantu naddala mwe abakola interview beera ekyo ky'oli giramu ekyo ky'osobola ogenda kuvaamu omuntu ow'amaanyi n'okusinga ate gw'obadde weegomba buli wejjira mu kintu ky'omulala kyakola ogenda kufundikira owemuse olaba abantu abamu kukola banikojja agagambo ayagala gezaako okufaanana banikojja ayagala kugeza kufaanana kojja kabaaya ekitali kibi naye oyina talenti eri munda mu ggwe gy'obisse okole etaliiyo n'ofundikira ng'okoze eki ng'oyokyezza namwe ba youtuber mutofaliwo ebigambo by'otayina okutemamu ng'ekyamazima oli yasusse n'ayogera ebintu nga tebisaana nga bibi ebintu ebyo mbirabyeko ku social media naku nga bbiri nane byenzize nga ndaba tulina n'abakyala bali kuno isenga nakubawo ekigambo bwebbu n'atakubawo kimu n'atakubawo bibiri sabika ebigambo abantu nedda abantu balowooza nti obwassenga kuwemula so nga obwassenga kusomesa fe obuvidiyo obwo obumu bwe mulaba butambula ne busanga nga ekigambo kyavuddemu abanikojja bubeera mu misomo ate ng'abantu bonna tugezaako bagaana okurekodinga naye ne babbirira essimu zaabwe ne bakola ki naye ekituufu kiri nti osobola okugamba okwesa empiki oli ajja kitegeera osobola oziyita emiguwa oli ajja kitegeera osobola okuguyita omusingi oli ajja kugutegeera osobola okwogera ku ttama n'okuwona ku feesi yo okitegeera oba oyitidde kawulikika naye gwe n'ova eno mu ntandikwa ng'ojja okubawo ebigambo paka gy'okomekkereza kati omuntu analaba atya vidiyo yo ng'emwesittaza ng'emuleeta ensonyi so tugamba abantu abo abawemula balina kontenti omulungi bw'omwetegereza kuba n'okuwemula si kwangu naye singa basabika kontenti oyo yandigenze yandigenzeeko vayiro kubanga ebigambo ebiwemula bitono biringa bina bitaano byebigambo ebyobuwemu ebimanyiddwa bw'onoobanga obikubawo bw'oti enkya ogenda kudda kunyumya ki tegeza nti obukyalo osobola okubuyita ekikajjo era omuntu n'akitegeera obukyalo osobola okubuyita epaapaali obukyalo osobola okubuyita siripa omuntu n'akitegeera kasita emboozi ye ebanga ekola ki ng'efolowinga naye temuddamu kukubawo bigambo mu kamera nga temubisabiseeko which is wrong kyoyanziza muneka tulabe bwe binaatambula olwaleero tujja kubawo ffe naye mu ngeri ey'okuseerera teba ntensoni yaffe ekigambo kisobola okukuseererako naye gwe n'otandika interview nga ojja omukola bigambo linga mukola ki so ebadde bitambula this week mubirabye Antela is before bitambula everywhere buli omu agamba okuteekamu third party anti okwata obimanyi third party obimanyi bagamba mafina ye third party muntu okusatu relationship kwekuba obuzibu relationship ogiteeka mu public bwe buzibu what do you think like manyi buli omu alina opinion ye buli omu alina kyateesa bagamba oli yaweta ekizi oli alina obuzibu ono bwe buzibu maybe badesanga bato maybe oli alina abaana abo tebaali bato kubanga bagenda okwekwana nga Anteira mukulu ne SB4 nga mukulu naye balina omukwano wakati waabwe ekitawanya Anteira kyejo Anteira alina ekyejo Anteira oyo mumulaba temulaba nti mumusondera asimanye essomero manya Anteira comes from a well of family yes sijja kwogera nnyo bantu ba family ye but she comes from a very stable family economically financially and with respect
Anteira oyo mulaba abaana abo bonna nga bwe babeeranga ku Bukedde Banancha Jomi oba mujjukira Nancha Jomi yabeeranga ku Bukedde okwo kawala kali very very charming nako kabeeranga awo muziki ku luguudo biki ebyo program bonna bava mu family ennungi naye kibatawanya naddala to be specific Anteira kyejo Anteira ayina ekyejo kingi nnyo nti kantu katono nnyo bwe kati akaaba kantu katono nnyo oba ye last born weewaabwe ekyo nakyo njagala kinoonyerezaako nti Anteira yeerabira nti obufumbo bonna kasita ozaalako oba ovudde mu honeymoon stage ng'oyingidde reality obufumbo bonna kasita ozaalako oba ovudde mu honeymoon oyingidde reality bino ebyokkubi biyita okubadde kukubiibiyitibwa kuba kukola ki kuggwawo kati jjukira tuli mu situation nga Anteira is a first time mother yali tazaalangako kati okuzaalako okwasookera ddala n'atandikira ku balongo abalongo abo boolaba bajja n'obuvunaanyizibwa wano omuntu akyasinza okuzaala abaana abangi mukyala wa ggwanga lya Mali yazaala abaana 9 omulundi ogwo Mali omulundi gumu so president wa Mali ebiseera ebyo yali president wa kiseera teyamalako na myaka 2 bamuyita Adabaw yalagira gavumenti ekwate omukyala oyo emutwale e Casablanca Morocco gy'abaazaalira omusajja ng'alajana nti obuvunaanyizibwa bunkoze eki omukyala n'azaala abaana abo butakulwisaayo baali tebaweza na kilo 2 bali wakati wa grams 5 ku kilo ne bababikka ne bakola batya olutalo olwo lugambibwa okulaba ng'abaana abo bakula kubanga okwosa jjo bawezezza emyaka 5 bonna 9 weebali olutalo lubaddemu abantu 100 mwaga kye bayita okuzaala n'okugezaako okulabirira n'okukuza kati Anteira naye azaala abalongo basajja bangi nnyo wano abadduse naye SB4 mukwano gwa n'adduka naye SB4 abaddewo n'adduka obuvunaanyizibwa certain extent n'abaana be abaagala naye Anteira ono olw'ekyejo kyalina nkugambye alina ebintu byabadde ng'akola oluusi nga byakulumya Anteira muteekamu ekitiibwa kwa musinkana nnyo ku next media eyo ekitegeera kati abadde alina ebintu byakola oluusi n'azina amazina n'abaako obugoye oluusi bwayambala oluusi n'akola kino na kiri kale omusajja n'alabanga oba oli awo ebimuweebuula kati ate ne Anteira ku sayidi ye nga naye agamba SB4 no ne Maama Fiina tebeeri mu ngeri ya ngeri ngero kwanze kankubuulire ng'omukyala yenna ffenna tumanye ekitiibwa Maama Fiina kyalina mu ggwanga era ffe abamu tumanyi tutasobola kutuuka ku eyo level naye ye ng'omukazi togenda mugaana kirowooza nti abakazi ne bwalibeera sisitawo n'akulaba ng'ali too close naawe asobola okutandika okufuna endowooza ey'oko naddala ku bba kati level y'ebbuba eyawukana kati buli omu alina ebbuba lye waliwo ajja okundaba n'omuwala kati nze mukazi wange yanvaako abawala abankubira ku 8 ogw'ekiro obbasika abalala bankubira ku makya abalala bankubira emisana ono mukazi we yamuvaako kubanga ogugwe gwakumenya eggwanga lyonna likimanyi nze kyekyo tolimbye era nebaza omukyalo oyo yambeererawo kubanga alina n'abantu beyakebera mu kitabo nakakubira ku Naume ne mumukubira Naume n'abagamba nasoma obukagwa so nze maliriza ku nsonga eyo nga ngamba nze maliriza kojja nga ngamba tomaliriza nkweno tulina bingi ebyokwogerako submission yange kukineggwa nga ngamba nti Anteira kakkana obusungu SB4 kakkanya obusungu oddeyo wa mukazi wo kubanga olaga okyamwagala ani yava ewa munne oli mukazi we oba bayawukana bati oli asigala mukazi we it is okay still naye tekijjawo nti mulina abaana era bwebaera kwagala bambi Maama Fiina tayagala SB4 ekyamazima kiri nti ebintu by'omukwano bino biraba bizibu ebintu ebyawula abantu ebiseera ebisinga waliwo ebyogerebwako naye eriyo ebitoogerwa ate nga kyekituufu wano mu Buganda tuga nti ebyomunju tebikola ki tebitotolwa naye ffe abalabira obufumbo ebweru tulaba soft life mu bulamu bwabo bwetukola ki byetulaba kakati ŋŋamba ntya wabawo obutakkaanya bonna mu baagalana
tulina kwegayirira baagala naabo babugonjoole abo be bamanyi omuntu Anitaira asobola okwawukana ne SB4 nga SB4 buli kiramu ekanga muluma kifi kya nnyama mu mugongo osagala kye ngamba Anitaira kyatajja kola ki kyajja ku SB4 asobola okwawukana ne Anitaira nga buli dakika agumuka akutte jambi yamuggyako nsingo kyatajja kunnyonnyola kuba ayina abaana n'omukazi ayina gy'akola ki ayina gy'azaalwa wabula saga eno ngenda giwabulamu ku bakazi naye kansooke kuwabula basajja abantu bonna abali mu kubonaabona mu bufumbo abasajja bakyasinza okubonaabonera mu bufumbo be basajja abaawasa nga bamaze okufuna ssente bali mu nnaku etagambika lwaki nga amaze okufuna ssente be bakyasinza obonaabonera mu bufumbo n'okubakuba babakuba kubanga bo bawasa quality bawasa beauty bawasa kirasi awasa mukazi gwayagala kirasi amujjamu gwayagala asonga busonzi kati problem eri mu kuwasa omukazi ali mu kirasi eyo gwe gye weerabamu eri emu ayagala mukwano teriyo musajja wansi w'enjuba ayina mukwano nga mukozi taliyo kakati relationship eno mukimanye buli wabeera mu relationship omukazi n'afunamu ssente buli wolibeera mu relationship omukazi n'aba nga asobola okwebeezaawo ne wootali oba buli woligenda n'omukazi mu relationship nga naye yeesobola making sure nti omukazi oyeetaaga mukwano abantu bonna abali mu bufumbo nga beeyagala be bantu abali mu bufumbo nga baawasa bakazi baabwe nga baavu kubanga buli wempasa nga ndi mwavu mpasa omuntu anjagala mpasa omuntu ali mu nnaku wabula Mukama engeri gyansasira nga bwe ndi omusajja neekeera wakankole omuntu wange mujja mu nnaku omuntu wange mulaga embeera ennungi mu maanyi gange so simulaga mbeera nnungi mu maanyi ge kati omuntu wange ono kizibu okukyuka kuba amanyi bw'ava wendi azzeyo okubonaabona gye namujja okitegeera kakati ebiseera ebisinga ekyawula abantu bano abali mu bulamu obulungi nga bolaba Mirembe Ensambya Anitaira SB4 buli wolaba abaagala nanga buli omu asobola okweyimirizaawo munne waatali eyo relationship tegenda kuvaamu nkwagulo kubanga kyekiri kyenkugambye omusajja taba na buvunaanyizibwa omusajja mu maka aba na buvunaanyizibwa taba na mukwano omukazi aba naki na mukwano bati ekyokubasalira omusango wakati abaagala nanga basowaganye ekyo tokikolanga kubanga ekibatabudde waliwo ebitoogerwa nga byamunda nga byagala ki nga byamunju waliwo omusajja waffe omulwasa yagezaako okwogera ebyali bibatabula nga bizitowa nga biswaza nga byesittaza kyokka ekyamala amaanyi n'atuuka n'okugamba nti nina byensirikidde gezozza omuliro nkulage kyokka nga ne byempuliddeko bizito bwe biti okitegeera kati abantu bali mu relationship naye nga temumanyi bwe basula wabula obukodyo bwe ngenda okubawa abaami kubanga ffe buli we tuva mu relationship ffe tusinga okunyigirizibwa kubanga ffe abaami twagala nnyo abaana baffe naye tetubawa budde kubanga tuba mu kunoonya ssente ffe abaami tugumira nnyo ku bamaama nti abaana baffe eka bali bulungi abaana banaabye balidde basomye ku bitabo banaaziddwa bulungi okgenda ku ssomero essuubi ndiyina mu mukyalo oyo omukyala buli wanvaako ndowooza nnyo ku baana bange omukozi ono gwe mulekedde oba mu kyalo gye nabasa bali mu mbeera ki kakati nsaasira nnyo SB4 bw'abanga omukyala mwinamu abaana munnange abalongo omukazi ne baba yeesobola kubanga ebiseera ebisinga abakazi be bayawukana naffe mu mukwano bateeka nnyo obusungu ku baana okuggyako ng'omukazi ayawukanye naawe ng'oli oba mwavu oba kiki naye ebiseera ebisinga abanikojja omukazi buli wayawukana naawe obubi asanya obusungu ku baana ate ababe baazaala kubanga baba bateekamu endowooza nti abaana baba ba mukazi si ba musajja naye ng'ate abaana basinga yamba mukazi simanyi yabaga kintu ekyo nti omwana aba wa musajja taba wa mukazi naye byonna mubirabye omwana asinga kuyamba nnyina ffe atuyamba muziika ku kijja nakwogera nti akola ki avaawo nti abazadde babateekamu emitima abazadde ababiri maama ne taata waliwo alowooza nti yazaalira munne ekintu ekisinza okutabula ennyo amaka waliwo alowooza nti yazaalira munne oyo yazaalira munne afuuse ekizibu
kati ensonga ya mama Fina ejirawa ebisale bisinga omuntu akuyambye mu bulamu nga tomuyinaako luganda omukwano ogusituka oguba gwa waggulu era muyinza abantu basogamba nti mweyagala nkubuulira kakati SB4 si yeyeka nina mukama wange bamuyita Waswa Andrew Timu Subaru aba muganda w'oyo omukulu Waswa bwankubira essimu neziba ssaawa 8 gwa kiro nangamba tugenda wano n'abamunabi nga tolina nakuweebuuzizzaako okitegeera kati omukazi yatuuka n'okubanga tayagala kulaba namba ya Waswa nga evuga ku yange kuba ne bwevuga ku Sande amanyi sikyalidde kya misana nkola ki ngenda kati SB4 enkolagana gy'alina ne maama Fina ebiseera ebisinga byanfuna kyendowooza nti maama Fina lwakyagala nnyo SB4 nti maama Fina bizinensi ze SB4 ayina media azongerayo ne zigenda vairo okufuna abalwadde bajjanjaba ne bawona SB4 naye amufunamu akaki abantu abuli omu yeetaaga munne relationship yaabwe teriiwo nti baagalana bwagalanyi kubanga sisuubira nti maama Fina asobola okwagala SB4 yadde nga kisoboka naye sikisuubira nti ekyo omuntu ayinza okireetanga ekyokwekwasa kubanga obudde obusinga SB4 abumala akola ate business partner wa asinga yaliwa yoli bakwatagana wabula kati ng'afundikira omulamwa guno buli kigwawo mu nsi tulina okugyamu ekyokuyiga nti boda bwe kuba omuntu n'emumenya amagulu oyigamu kigwa asanze accident eyo kwegendereza abasajja bannanga amagezi gembawa galigamu abasajja amagezi gembawa galigamu Mungu bw'akusaasiranga n'ofuna ssente nga tonafuna mukazi mwewala okuwasa abakazi abali mu media ab'amaanyi mwewala okuwasa abakazi abeetwala nga ab'ekitalo funa omukazi ne bw'anaaba aweereza mmere mu Soweto erimu owino mufuule ky'oyagala omuntu oyo agenda kusigala akola ki akweguya bangi munoonyeza kiraasi naye temuyina mirembe kubanga omukazi alimu kiraasi ayagala mukwano teri musajja mukozi abanaki abana mukwano ate nammwe abakazi amagezi era gembawa ku kino agasembayo wakati ng'omaze okuzaala abaana obufumbo bw'olimu oba tokyabulimu lwa musajja oba obulimu lwa abaana wakati nga weeno byano by'ebyekisiru ne weekolakola ebintu ebitasaana baana bo b'osuula mu ntata gwono byerwa kuvuma eri agenda ofumbawo nga basula bamukuba era amala atwala ebintu byabba byonna ate anaamukubako myaka emeka amute so mulumirirwe nga abaana mu relationship nti wakati nga nsazeewo okwawukana n'omuntu ono abaana bange bagenda kusigala batya ensi egenda kiwulira etya kino ekiguddewo nsaanidde nnobe wandinobedde emyaka nga 7 naye ab'ennaku zino akuba essimu nga togikwata osanga mugugu mu mulyango gwogwo okwata oguzze munda namuga ati munange mbadde ku interview togenda so nze ye ndowooza yange ku mbeera eyo tuba tuzze wano nga abanikojja ayina ekimutabudde omwana wange eyo si adolescence stage tulina abazadde tulina okusomoozebwa nti abaana baffe bw'ayingira emyaka 12 okutandikira awo n'okweyongerayo abaana baffe batandika okufuna obubonero bw'akabuvubuka awo enjaga wetandikira tebagala kusoma tebya bingi nze nekusomero baba basoma ebintu nze owange bamusanze ali ku search anoonya poni namutabani wange wa myaka 13 nga oli bw'abaako nekyanoonyeza search history esigalawo kati bamusanze anoonya style money polokwi simanyi oba kitaawe oba yagijja ku kitaawe simanyi naye ekyo nekindeetera okwogera omanyi abazadde tugenda nitwesulirayo gwa nagamba ku baana omwana akyasinze okuzaala nga muto yazaala mu mwezi gwali gwa 5 ng'ennaku z'omwezi ze neerabiddemu omwaka 1939 omwana oyo baali bamuyita Lina Medina nga yazaalira ku myaka 5 gyokka Lina Medina nkubuulira yazaalira ku myaka egi Lina Medina yagenda mu periods ngali mu 5 ngali 3.5 n'agenda mu period abaweze emyaka 4 nkubuulira gwe Google eri buli wamu okitegeera
abaweze emyaka 4 ez'enviri z'olina wakati w'amagulu nga naye azifunye. Abaweze emyaka 5 bazadde be bagenda okumulaba ng'atandise okuzimba olubuto ne balowooza lumbe Luganda oba Luperu kubanga waggwanga lya Peru. Bagenda okutuuka ew'omusawo ng'omwana ali lubuto ate nga tali bubeezi lubuto naye nga luzaalwa mwezi gujja lwali lwa myezi 8 wayita omwezi gumu ku mwana n'azaala. Poliisi yayingirawo n'egezaako okubuuza omwana ono nannyini lubuto taata w'omwana n'emyaka 5 annyonnyole biki. Omwana nga debiva mubuuza tabitegeera era n'olwaleero okuva omwana oyo we yazaalira mu 1939 paka olwaleero tebazuula nga taata waani wa mwana oyo nannyini yafunyisa lubuto ate nga ffenna tukimanyi oli okufuna olubuto bamala mwebakako. Omwana ye nga ye kale yalina hormonal imbalance ze kuba teyali nnomo. Naye obutakulwisaayo omwana oyo yasobola okuzaala omwana amala omuzaala tamwagala ye yeyagalira ddole. Omwana teyategeera nti ono ye nnyina paka nga amaze kkula yali amanyi sisita we nga maama asinga mutabani we emyaka 5. Omwana yakula era n'afa mu 1979 ku mulembe gwa Amini yafa bulwadde bwa bone marrow. Naye yagenda okufa nga awezezza emyaka ameka 4 nga nnyina alina 4 mu emeka. Singa abaddewo olwaleero yandibadde aweza emyaka 87 kubanga maama we akyali mulamu leero omuwala oyo alina 92. Lwaki ndese story yalina Medina eyo era olwaleero ye yalina record mu Guinness World Book of Records nga maama akyasoose okuzaala nga mwana muto. Genda ogugolinga it is all over. Ngezezaako okuleeta history eyo ntandike ngambe nti abazadde twesuuliddeyo nnyo gwa naggamba butateeka liiso jjogi ku baana baffe nga ffe tulowooza nti bye twandibadde tubateekesaako eriiso ejjogi si bya myaka gyabwe kumbe babimanyi. Kyobadde ogamba kutegedde kati. Nze maama wange babimanyi as early as before you even can imagine. Kubanga olwaleero basengawo be mulaba tuvumirira abamu okukola agagambo boogera abaana bakola ki balaba. Tetukoma okwo abaana balina amasimu. Omwana wo kati olwaleero Dorini ategeera essimu n'okusinga ggwe. Mukwata amasimu ne mugalekera abaana. Omwana n'ava ku kino ekyokuzannya ka temporani n'agenda deep mu galale n'asanga ebifaananyi ebyo nga weeyambudde oli bute wabikubye n'obirekamu. Kati ngamba abazadde nga tuli mu holiday eno tufube nnyo okulaba nga abaana baffe kaabe wa myaka 2. Ekisooka tosooka kweraliikirira abantu bakulu sooka weeraliikirire baana banne. Abaana bagenda okuweza emyaka 12 nga batandise okubeera n'obutabo. Bagenda okuweza emyaka 12 nga tewali kye batamanyi. Mwalaba video juzi eyakola rounds all over nga abaana boogera ebitali bya myaka gyabwe. So nga tuli mu holiday eno watchinga nnyo ebintu omwana wo byalaba. Saamukubye embooko namuyise ne mugamba nedda ebintu ebyo si bya myaka gyo. It can result to this and result to this. So twogere nayogedde natudde naye egyo emyaka tebakyagikuba kubanga bw'omukuba agenda kwongera kulaluka. Batula butuuzi naye oyogera naye n'omugamba ekibiina ekirungi. Nze lwe nasooka okushevinga maama wange bwe yabirabako yazirika. Maama yakomawo olweggulo kuba yali akolera kalituusa awo mu kiriniki kubanga nashevingira ku myaka 12. Ate ngosa 12 nga twabyagalanga nnyo ate. Nedda nze wenate maama agenda okujja bwati n'alaba n'agweri n'azirika ng'agamba ono omwana wange kuba yali akyandera maama wange yali amanyi ndi muto. Mwana wange ameze ebyo yakati ensaaji tambadde. Ekyo teyakyogera yali tayinza kuba museegu kutuuka awo ekitegeera. So tulabe tufe ku baana baffe tuba monitoring okulaba nga tebatwonooneka. Okuyingira mu kisenge kyabwe. Like lwaki abazadde abantu bagakuyingira mu bisenge by'abaana basi bw'oba kyali mu kale nga okyali mu ruufu yange ate Uganda okyali mu nyumba yange ng'okyali nze nkulabirira. Lwaki oba oggalawo ekisenge? Ekinzigazaawo ekisenge kunkuba nsonyi nti ojja kusanga omwana wo nga yeebajjudde ati naawe ng'amuzaala oti yeemu ogambe Katonda wange kubanga oli mwana akuzaala kwasa ensonyi. Omwana ati nkubuulira omuzadde takkirizibwa kuyingira kisenge kya mwana wa buwala ng'atandise okuzza omukono emabega.
kabeere mulenzi nze nzijukira nategeera ntya byayina mu suso gambe twetegereza nze twalina Wadden nga yasusse okuyingira ekisolo ky'abaana abawala bw'abaze okusooka okusoma prep abaana ne beeteesa nti olwaleero Wadden aba musajja bw'ajja olwaleero tumukola ekigambo abaana bonna ne beeyambula Wadden n'ayingirayo nga bulijjo Wadden yafuluma ayimye baana baali ba myaka emi Wadden yafuluma ayimye obwo obukudi obutonga nabo buyimye omuntu abaana bakula era bamukwata bwe yamala okufuluma ddoomu yajja n'ayimirira ku parade naye ng'ayimirira akutamyemu ava mu luumu y'abaana bawala beeteesa bonna ne bamweyambulira baali ba secondary sijja kwogera ssomero baali bamukoye okuyingira ddoomu yaabwe abaana baalimu nga 205 twali tuyigita Mother Kent dormitory n'ayingiramu bagugumbulula yaddukayo ng'alinga adduka omuliro omusajja talina watasitukira nze nina omulalu yangobya ku mulimu awo ekatwe omulalu yakeeranga n'asitama ku ssaawa 2 kali tunsaawo naye era takisi yanzigirangamu awo ndowooza yali 2 gumu ne nningiza omulalu paka ssaawa 7 kyalinga kikazi kiddugavu naye nga kyakula bulungi oluusi nga kijja mu kalawundi ka wano kafumbe nga kyebamba kiti kati nze nafunanga kaveera nga ntuula wali bbali nga nningiza omulalu banetaga ku mulimu ssaawa emu kitundu agenda okwewumba kaati nga zigenda mu mukaaga nze mbala ate okugenda ku mulimu namulingiriza nebbanga era nga n'aba takisi bwe mba mu takisi mbala nnyo omulalu bw'aba aliko nga nti nviiramu awo omulalu oyo mujjukidde kuba nze nasulanga luwafu kuleekaana kati nga gye tuva ne tujja mu kibuga kyalina ebbeere etto yaba kyafiirawa yasitamanga so oyogedde ku kyenkuza y'abaana nze nagendako ewa mukwano gwange musajja mugagga nenyingira toys ez'omunda ez'omu nnyumba nga toyi yonna ebunye ebyoya ngeri yali mukwano gwange nembwa kyensanze manju nga kiikirivu nalongo yeyemwedda atyo temwategedde nti nzija naŋŋamba nti ate kikirimu nga ti ebyoya ebiri eno byaka bisaliddwa ku bantu nga byali byankoko byebayiwa wano tujja kutuuka waawo munnange omusajja kumanya abantu baakulira mu maka omusajja agamba bugambi nti nakato gwe weesalidde ebyoya mu kiyigo nempuya nga ate ensonyi zinkubye bwezi n'agamba nti taata nerabidde weerabizika nnongoose kwegamba ng'olulimi olukozesebwa awaka lwa kiwemu mu baana kakati abaana bali mu maka n'asala ebyoya n'aleka mu kiyigo abazadde baddira buno obuntu bwebeesalisa ebyoya ne babuleka mbumooli yajja okyagala kyegamba nedda ne babuleka mbumooli gundi eyalimuva ebyo ebintu byogamba tujja tuuka waawo kasooka nnyonnyole ku maka oli wakagirita kasooka nnyonnyole siba kugirita nze sibaamu mukka n'abakazi nabagamba ebyo ebintu byemwesigako ebyo nemwekunyola ebyoya bibi nnyo kubanga bireeta okulebera bireeta enfidiko okulebera nevaamu omukka kati ogenda okuba n'omwagalwa awo ng'olagaya kyali kintu kibi ddolini nga mwami okukwata wansi ng'oli alinga akutte emmenvu ebyo ebintu byemwegira ebyo mubiyita batya mu luzungu bye beesimu hair remover waliwo erinnya lye babiyita eddala ebintu ebyo si birungi mukyala kubikozesa kubanga bikukaddiya ebitundu bye ebyekyama bireetera olususu luno okuba soft okitegeera ng'ate kati bwe weekwata ku ttama ne ku kisambi olususu terufaanagana haadi yaalwo kati ebitundu by'ekyama era abakazi abakulidde mu mbeera ennungi nze bangula ngamba manyi naye ng'omusanga yenna alinga eryenvu nga olufidiko nga lwonna lwezinze luti bulinga malibaliba kukozesa bintu ebyo abantu abasinga ssente zibaleetedde ate okweyonoona pama tebabimanyi kyakukozesa ssente so awo tujja kugenda wono yambuza so ngamba abazadde mulina abaana basatu mulina abaana bana musula mu luumu 2 newammwe ennyumba ku kijja kweri nnene lwaki totwala abaana awaka ne mwetereeza osula mu luumu emu n'abaana 2 nga mulina ewammwe ennyumba maama waali mukama muwadde obulamu ne taata neebuunya nze omuntu eyeesibako abaana omubeera okumpi ng'alowooza gy'emirembe kyokka ng'enfunayo entono is wrong abaana teboonoonese nti kyetwagala naye batwonooneseeko olw'embeera mwe tuwangaalira kakati kigwamye nti nagenda mu nnyumba y'oli ng'ekinaabiro kyonna
omwana akimansizaako ebyoya nenzija ne ngamba kitaye kuba tukolagana naye nga nze kye nalaba abaana baalinga 6 baali basala nga bongerako buki bwongezi essente zifudde abantu ekitagasa omwana najja n'agamba kitaawe nti paadi njagala paadi kibi tekyogerekeka bamaama bano mu maka maama wandibadde mukambwe n'okusinga taata naye kyannaku ng'ensobi omwana zaakola ate agamba nnyina taata tomugamba biri maka ffe we tukulidde maama naffe twalinga baana nga ne maama agamba nti muganye okuleetera ente amazzi wuuyo ajja mu mulinde okyagala kye nkugamba nti naye olwaleero bamaama muyina ekintu kye muleese nti omwana nkolagana naye omwana mulaga omukwano aleme kukweka bintu naye mulaze omukwano abaana ogufaanagana ne gumulaga babba bammwe oba mikwano gyammwe temubalansinze mukwano gwendaga omwana ngumulaga nga mukadde we omwana n'otuuka omuwa pocket money wa mitwalo ebintu taata kati zino zigenda kukola ki genda gwe nja kuteerako wiiki ejja okyegera kye nkugamba omwana abaana temubayisizza nga baana ngamba abazadde abatulaba ekisooka mwewala okusikina nga mukyali wafunda bamaama nakibagamba dda wagambye tugenda kwogera ebigambe mbabuulira amazima oluwa kisukka mwewala okunywa omwenge nga muli mu mizigo omwenge sigwa mmwe nsula mu luumu emu 2 muve ku mwenge bye biviirako abaana okwonooneka taata olw'okuba afunye ekibiina emitwalo 8 azze ne kabondi 7 akatono ne Guinness 6 mutudde mu ddiiro munywa abaana bali mu kisenge wali mulowooza beebase mwevulungulira tewakyali boundary wakati w'abazadde mukulwanagana kano nga mulwanagana wekanga omusajja akufumisa ekintu ng'otandise yiwa mazzi omwana ali munda awulira ajja okutaasa n'alaba ekintu ekiteetaagisa nga temukoze eki mutamidde mbajjukiza nga tonnalowooza kuzimba nyumba ya maka abantu bangi abalina ebirooto nti kangule poloti nzimbe naye ng'asula mu luumu 2 sooka olowooze ennyumba yeewammwe ey'okukijja essente mmeka ezeetaagisa okumalako ekisenge ekimu nkiteekemu ddeeka wensobola okukuumira abaana abo nga bwe neetereeza ekisinza okwonoona abaana kwe kukyawa gye tuzaalwa edda tebyaliwo abaana bawumuliranga mu bajjajjaabwe njagala ogende mu holide olage baana bameka abaze okuwummula bameka abaliyo naye lwaki ate otwalayo abaana be kuba wabi okyegedde ye ebirooto bye bimugamba nti kangulyoka poloti $2,000,000 kakati nzimbewo n'akayumba tudde wagazi sooka opulaningira ewammwe owewuke amasomero gali mu byalo galina emisingi emirungi amasomero ag'obukatuliki amasomero ag'obusiraamu amasomero agalina garden kyabulabe nnyo okutwala omwana wo ku ssomero eritalina garden kyabulabe nnyo okutwala omwana ku ssomero eritalina ttaka kyabulabe okutwala omwana ku ssomero eritalina ssinzizo which is wrong kubanga kye tunoonya mu byonna omwana okukula ensa zisinga byasoma ku lubaawo luli ffe tusomedde ebukulula nga nina omusiri gwa lumonde mmanyi we guli twabanga abaana 6 ne batuwa eka namba ya kulimako era ebikajjo bwe byakulanga sisita yabitundanga n'atuyita n'atugamba nti mbateredde akasente ku kantini nga tujjayo ebitumbuwa era abaana ab'owansi abaalinga mu P1 AB basomanga nnyo batuuke mu P2 babawe ennimiro nabo beeyagale kubanga bazadde baffe tebaatuwanga sente kujja nazo ku ssomero dolini twatambulanga okugenda okunoonya emmere y'embizzi okugifumba twatambulanga ogenda okunoonya obudde bwe bayita mukasa tubuwe obumyu bw'abasisita tumuteeka ne mu lweza bwe twannyukanga ssaawa 9 nga tugenda tugogola ebiyumba by'embizzi mbasisita embizzi zibeere nga ziri mu mbeera nnungi ddala nga batuta ku ssaawa 11 tugenda awaka naye ttaamu yatuukanga ne bakuwa akabaluwa ng'akatwalire genda okatwalire daddi akabaluwa nga kasoma nti ttaamu eno nze nga sisita amaddeewo ngenda kugisasula ngenda kukola ki olw'emirimu emirungi omwana gyankola ki gyakola olwaleero omwana ava awaka nsaba minisitule y'ebyenjigiriza
essomero talina yiika 10 temuddamu kubawa license ebana ssomero mbabulira mazima mu bibuga tunasiga abanikojja njagala mbabuulire ensi esaanawo tulaba njagala kibabuulire ensi esaanawo tulaba essomero amaanyi g'essomero tegali kuba mukumpi mu kibuga amaanyi g'essomero gali mu mutindo gw'obuweereza n'enjigiriza amasomero tugalina eri Bombo Kalule essomero tisibe ne yiika 5 lwaki abaana basobole okuyiga okulunda basobole okuyiga okukola ekyokubirira kyensaba kantini zive mu masomero kyabulabe nnyo no era temayina kantini zabangawo kantini zabangawo neera zatuyigiriza obubbi ffe ebitabo babituwanga nga tubitunda lwa kantini okyagala kyagamba kantini zive mu masomero omwana sente ze zalina okukozesa ku ssomero zibalibwenga ku fees gwalina okuwa balabirirwe kyenkanyi kyabulabe nnyo abaana okubanga oli asobola okugula ekindaazi ku kantini ng'ono tasobola ng'ate bonna abaana bali ku ssomero kitegeeza ki abaana bayiza obubbi ofundikira omwana akutte ku ssente akoze eki babaletedde grabu oze weeks 2 siina oliye wakati alina sente okyagala kyongamba okitegera mutamu enamba mu mwaka omulamba buli mwana abamu ne basidde eriyo abasala keeki eriyo abatagisala kakati ku fiizi wange gwempa ow'emitwalo 10 mbaliraako ne sente za keeki emitwalo emeka zibeerenga za tteeka nti buli mazaalibwa ga mwana keeki ekola ki ebintu bye mbagamba mujja biteekinga for granted but amasomero gakola ebitundu 9 ku buli 10 ku biseera by'omwana eby'omu maaso ffe tukolako nga 10 kubanga ebigambo eby'amagezi bye babiteeka mu baana n'engeri gye bagenda okugunyuka bakissa mu baana ffe tukolako kye tukoze kakati kyabulabe nnyo amasomero okubanga amasomero kati gafulumya abaana abasomedde mu nzigotta tamanyi nkumbi bwefaanana tamanyi kiki ffe abaana b'abagagga tusomye nabo ebukulula omwana w'omugagga dda tusomye naye ebukulula nze nasomako n'omwana ng'aweerera abaana 3 ebukulula omwana omu ng'aweerera abaana bameka buli mukwano gwe yamugambanga kitaawe nga zo mukyalira nga toddamu sasula fees okyagala kye mugamba naye nga lwaki omusajja oli agala omwana waayiga okukola abaana b'ekisolo bazuukanga essaawa 11 ne batandika okusoma ne batandika okukola ffe emirimu gye twakolanga ku ssaawa 2 nga nabo baba bagikoze dda abakoze eki abaakedde so nkubi omulanga ab'ebyenjigiriza mulwane ennyo at least essomero okuliwa license okufuuka essomero libeere ku eka 2 ekitono litulage emirimu abaana ebagenda okukolera emirimu egy'obulunzi egy'okulima ekyokubiri batulage essinzizo ki eribali okumpi oba lye balina ku ssomero amasinzizo gonna gali luddawa era batulage abatwala ebyamasinzizo baliwa era abaana basoma emirundi emeka ffe twasomanga RE buli lwaggulo the religious education twamusomanga buli lwaggulo nga batuta ne batugamba nti Yesu yakola bw'ati Yesu yagalanga nnyo abaana abato Yesu yagalanga nnyo abantu abasoma Sande era ng'ogamba taata nti ngenze kwogerako na Yesu master yaŋŋambye bwe naasoma sigenda kusigala mu kiraasi kasita naabanga ngenze nenjogerako naani ne Yesu so abamasomero sibakubye wabula njagadde mutuyambeko ku ngeri gye tugenda okuza abaana kuba ffe abamu twafuuka na bawemuzi abamu twasalawo kulwepukanansi naye nga twandyetaaze okuweerera abaana nayo ziba sente mmeka bati nze ng'omuzadde omu sitululira mwana nti asoma kufuna mulimu nze sikiina mu ndowooza yange nze mpeerera mwana butoononekera ku kyalo kubanga ku kyalo abasobola okunywa enjaga bangi abasobola okulaba ebintu bya blue movies bangi naye ate ku ssomero gye nkumira omwana ebyo tebiriiyo ajja kubitegeera ng'atuuse mu myaka emituufu egikola ki so nze omwana wange bava ku ssomero ng'asobola okulima ayiza obuweesi ayiza okukanika ekyo kimmala sisuubirayo mulimu bwe guli baguze ndikyebaliza Katonda naye nga byonna tufube nnyo bannange tuve mu muzigo teri kintu kisinze kuteeka musajja ku bunkenke mu dduniya muno nga ku muzigo ng'abaana bamukulako kamba bulira ekintu ekyo ffenna tuba twagala amayumba
gabisenge bisatu bibiri ddiiro naye obusobozi naye bannange kiruma nnyo ng'abaana bo bakula olaba kyovula tugamba abantu nti essaawa eno ng'okyalina obusobozi wakyaliyo akataka aka miliyoni 2 ne bwe waba wala watya kaguleeyo bw'oba nsobola amataffaali gakyali ga layisi mu kyalo gula amataffaali ago oteekeyo akayumba ne bw'onaasereka neebeerayo nga nnyumba yo tomanya byankya oyinza okutuuka time ne weebuuza nti obaawo nagulawo ntya naye amazima ga Katonda mu ggulu nga mu biseera byo tekyali kyangu kukola decision eyo nze omuzigo okumanyanga mubi gwali gunjokezzaako nina mutabani wange wa myaka nga 7 ku 8 kati nagenda ne neebaka nenzijukira nti tebaasibyewo oluggi lwa mu ddiiro ebiseera ebyo nga tuli mu ddabo kati engeri gye zaali ssaawa nga 8:9 ne ŋŋamba nze sisula mu ngoye ne ŋŋamba omwana tajja kulaba ne nzija nga nsooba mpolampola zaali rumu 2 ebiseera mwe twali tusula kati ne nvaayo jjukira kisenge na ddiiro ffe tusula mu kisenge bo ba mu ddiiro kati ne nvaayo nga nsooba mpolampola nzije nkebere oba oluggi baalukoze eki mu butuufu ne nsobola okusooba era ne nkwata ku luggi ne nzirayo nga ndi bwereere ne nsooba mpolampola ne nzirayo mu nnyumba ne nzigalawo ne nzisa ekikooyo kati enkeera tuba tutudde awo nga waliwo n'abagenyi mwana wange oyo wa bigambo bingi n'atandika nalabye ensigo 2 ensigo zitya sijja kwogera nkubuulira yategedde atya omwana oyo nti zaali ensigo kati jjukira wano nga yeebase yali atunudde waggulu bw'ati nze saamanya nti omwana alaba era omwana ebiseera ebyo ekyannyamba abaatandika emboozi eyo ne mugamba wazirabyewo ebisigadde sijja byogerera ku mpewo kubanga baatutaddeko amateeka kali ku baana omwana wange yafuna ekyekange ekira nalwana nnyo okukimwerabiza n'okukimugjamu lwa muzigo bannange kojja kabaya atugambye ne bwe kabeera kaboozi mukanyumye nga musirise naye bannange si ku mukazi omusoga bannange si ku mukazi nga wamukiise waya n'emutuuka abaganda wano babadde bakyagezezzaako kubanga omukazi omuganda osobola omulira wano nga waliwo ali awo n'atamanya abanga amize eggumba n'abakazi abaganda ate bakikozesa kajanja ne muluumu nga muli omwekka era agaana era nze obalaba nze mulimbalimba ne mukuba gudumala ewala n'abogolamu ng'akabwa nze nali nnyigira nnyo abantu abawoggana naye omuntu mulimu lwatuuka n'anyumirwa naabanga n'ebyo simanyanga sirikamu takyabiriko ebintu nga bitabuse butabusi so nze mbagamba nze kambabulire nze mukyala wange yafiirwa taata we Allahumma gafira warhamu Mungu amusaasire naye okumubikira baatusanga awo waka nga tutudde bwe tulaba TV essimu neevuga nangamba ono mukoddomi wange alafa ono mukoddomi we alafa ngamba ki ayagala kunsaba ssente nga bulijjo alafa naddamu n'akuba kumbe bamubikira yatandika kukaaba naye okimanyi nti okukaaba kwe yakaaba nga bamubikidde ate nze kwanzija mu mbeera yakaaba guli muli yakaaba nga soko nga mweguli bwe yakwata essimu wagumujjamu tosiriwana naawe kugee baatusanga tuli waka tuli ku TV omukazi ne bamubikira kitaawe n'atandika okukaaba naye ng'akaaba nga kyokka n'akaabira obulungi omulambo okusinga ate gwe bwakaabira mu kisenge okitegeera ate si kujubisa kubanga olwaleero ffe abasajja era ne controllinga nnyo otherwise nali njagala ate mwokyemu ng'ali mu nnaku ekino kyange kintere ku nnyo okuntuukako omukazi yali akaabyeko ng'oyagala kumusaasira ng'ali mu nnaku naye ate nkaaba gy'akaaba ng'alinga akuzza mu mbeera amazzi ga hamu gayikidde bintu byaffe ebyo byonna bwe bibaawo nga muli mu muzigo oyongera kuswala bannange oyogedde ku ky'omuzigo ffe tukunamidde abaana buli muntu yenna amansula mu luumu 2 emu abaana bano balina omuze kuba ogenda n'ogala ti nnoonyeza tawulu sigiraba jukira luumu 2 tokoleza ttaala ng'ogenda kufuka ng'olowooza bali beebasi mukunamidde abaana ku nsi nakulaba entakotako bw'ati nga wa P2 P3 P4 osegeera okera kuna omwana omutu nga takyawulira mbabuulira bannange ogenda omutu nga takyawulira ng'akujooga
kugambye n'abakazi abamu bambala bubi mu baana aye no bobo mutonotono kale abantu bafuka mu bucket olumu 2 tokkirizibwa kufuka mu bucket ng'oyina abaana jjajja wange yavanga eri ng'alinga ambulance gaago mwesege nali mu kkubo weesege n'agenda eri mu kasonda n'akomawo nassa ekikoye mu ddiro badde nfa kati abali mu rooms 2 oyagala bakole lumu 2 genda ku toyi genda ku kiyigo kubanga nze wantu we nasooka okusula e Kampala nabawulirizanga n'okunaaba n'empulira abaana bategeera buli w'ofuuyisa mu bucket jjukira abakazi b'abaka abasinga enfidiko zaabwe zibannamu ziwowoggana omwana n'awawamuka otegeera kati ogenda kuyanga saundi eno emuwawamula ogenda kuyanga taata ajja taata aba wacyo omwana akoze eki ekiddako nga kati nze ate awo wennyini nze omusolo ogugenda ne gunnuma ekiro nange naakadda mu nnyumba kati etegeerekekako obadde bubi bulijjo mbadde bubi kati kiteeka bunkeeke ku muzadde nga kufuka nga omwana ali wali alowooza amuwulira anti osooka n'onyigako katono cor n'osirisaamu oluddako era n'ogira cor n'osirisaamu kati paka lwotendewalirwa naga nti kimala oba oyitaawo bana banaafe abakuzeekuzengaga naye banna n'asirika atyo mugugumbula olunaku omukazi lwe yanvuma omwana yakuba oluggi kuba baalina omuze gw'okuba oluggi kati nga tuli bwereere kati omukazi n'akwata oluggi okuluzza nga bwanjogererako ebigambo nagambo tuve muzigo wagaana yalukuba omwana luba mukwata ngalo singa mulema kubanga omwana jjukira nze mukulwana nabikka wano ate era nemulaga ki nemulaga amabina kati nabula bwe mbikweka ebibiri tomanyi bwe baba bakutte ogira oti nayongera kunama kubanga naye ate amagezi gaja luvannyuma tunalikoze nti naye kati bwe yakuba oluggi nze nagira tunayongera ate era awo okweka kati nakuba oluggi n'obusungu era okuva olwo ekino ekyo kyannumya omutwe nakamba tuve muzigo bwe busungu bwe yakola nebugala tokuba omwana omanyeko tebaswala aba na lubuto wano omwana taba talina kyalabi naffe tuba n'ekintu ekirengejje ekyo kibuuziza banne ku ssomero byonna era byabazadde kubeera twesuliddeyo gwa naggamba muholide naddala ffe abali mu ziruumu singo ruumu ddabo baze kambabuulire waliwo ne banneyiba ng'akonko n'ayingira obudeeri neiba wa bali mu singo ruumu okonko n'oyingira omanyi conversation ekyasinza okubeera ennyimpi wakati w'abantu ababiri ebeerawo wakati ng'oli agudde ku munne nga tategedde katugambe mu toyinga eyo oli buli wajja mu toyinga amanyi nga tamanyi nti mulimu alimu bw'asindika bwatu n'asanga muleka kooli bakomaawo oli nga asindisa oluggi nga mulimu alimu onaga kooli waliwo emboozi esingawo obumpi so tugamba abantu kibi nnyo kati nze olwo n'abantu bendaba nga bayomba abaana balaba waliwo n'ensobera gye bakola endala bano abakazi abasula ku luumu emu bbiri ezo ennyingi mukendeza okutawaaliza mu biyigo nga tokonfaminze oba teri alinze nze sikulimba ebbanga namala ku mizigo ekino ekyo kyantawanyanga nnyo nga alinga anaaza ebyenda gwakuba empibwa tawulo n'esituka bweti n'oswalira awo mu bantu balekayo n'eddagala n'osanga ekiyigo nga kijjudde eddagala bava kukinaabiramu yeeyambululidde omwo mulimu ekyambuluzi mulimu omukasa mulimu olweza byonna byonna era bannange muzigo kyova olaba tulwanagane nnyo nze waali we twali tusula nno ate weewuulu ekinaabiro kyali kikoma mu kiwatu ate nze onkola byonna naye n'otanaaza mutwe gwange gwogwo nga mpulira soba onzise egambo bannange kubanga ate naye wakigwako bannange nga wewagwa wali agunaa bannange emizigo gy'okulinda obudomola egyo era nayagala okkakuba jjukira kaali kawanvu bwe kati oba obujjo obunaabiro obwo oba bukyaliyo kaba n'ekituli okuva wansi paka wano oluggi lutandikira wano kati nenjagala nzike embeeko kyendaba ate bannange Mungu akola ebintu
naye teri kintu kya muwendo era teri kintu kisobola kukoza nsobi ng'omukyala gw'otayagalangako asobola okuteekamu abo bonna abantu bolabe bakubya amasasi bamukwatidde w'omuko omusajja bamukwatisa akola biki bannanga omuntu nga tolabanga ku bwereere bwe ayinza asobola okusuula mu buzibu bwonna. Simanyi dakiika ze tulinayo about some kale naye nga kikulu nnyo okuva wano ng'abantu tubazizaamu ku maanyi n'essuubi kubanga obulamu buno bujjudde okusoomoozebwa ebisomooza bingi obulamu bujjudde ebizibu omuntu yandiyagadde ave ku live life wano naddala nga emitwe ebiri gyegasse kojja Kabaya ne Aban bagita live life kati gw'osomesa enza oluzungu anti onogwoza dda ku bino ngoma matuga mulinga ebibegabega bya Gomez nkubulira mazima agambe live jjukira lwe abantu abakuyigirako abali eyo kati bakulya nga sebo mukama wange wano ku live life ndoza nkiterezeza ali mbadde ngamba abantu nze kati buli lwakona mpama ku Serena okupama kwina kyekutegeeza ekiralo bakyekiri ekikali Serena Hotel tewali agenda kugamba nti govaawa vaako wano omusulo gukulume leka kunoonya wali kasiko genda ogufuke kwa Arena Mall gusibe mpaka kwa Arena Mall why oyagala connections era ofuna engeri gy'onaakwatagane ku bantu abawangaalirayo naye gwe weesibye mu bintu tewali muntu wano mu Uganda njagala ombulire hoteri ezimu kuzisinga okubeeza ebbeeyi Sheraton, Serena, 4 Points by bikoze bitya simanya Marriott biki eyo yonna okufuka kwa bwereere n'okweyamba teri agenda gamba nti gwe gundi oliweka nabulemu tambula ogende waliwo yali akusabye sente ng'ogenda okufuuyisa ku Serena abantu mulekeraawo twagadde tuba motivating nti mulekeraawo okwekuumira emabega kwekuumira mu bufo obwamama Namuddu janguuko wano ku Joyce Tanga wano ogezeko okufuna ak'okunywa ecupa ya soda bwe baba gikuweeredde 2,000 totukaabirira n'abantu boogenda okusangawo basajja ba buvunaanyizibwa mujja kutandikirawo emboozi teri muntu akulaakulana mu bulamu nga tafunye connection ebiseera ebisinga buli muntu yenna anaakulaakulana mu bulamu anaabaako ne kyeyongerako emikwano egitakugasa gigobe funa emikwano ze buli mukwano gwange alina kyangattako njagadde nkayiseewaako omuntu okulaakulana mu bulamu ateekeddwa okubeerako naki ne connection n'obulamu bwe abeeko eddala kwa busitulo buteeka n'ebifo gy'awangaalira nabyo kikulu ate era abakyala tubagamba nti lwaki mujoogeddwa nnyo n'obutaweebwa ensobi evudde ku mmwe abaana b'obuwala temwagala kugula ngoye olina w'okolera bakuwa omutwalo buli lunaku naye okukwatako emitwalo 6 ogula obuteeteeyi 2 nakyo tosobola buli kimu olinda musajja n'ogyeewa omusajja nga dress paasi egyokyezza wano dress nolaba dress eyiseeko paasi emyaka 7 abamu oyambadde ennika yakaddiwa neekola omuguwa mbabuulira bannange akasimu olina kano kamapeesa bw'oba oli mu mbeera eyo gyenjogedde otandika nsi abasajja sooka obate sooka onoonyeyo emiliyoni weekubeko enfuufu olw'otandika oyende kubanga teriyo musajja agala kugenda na muntu alabika bizibu kalipusiki ne kakulema oggula akalungi olinda musajja lwali kukwano ogyeyo enviiri abalawa zisiba zibunye situka naye nga naawe okola kakati olina byoyagala mu bulamu oyagala iPhone eriko oyagala olugoye olulungi kyali badde kirungi omwana ow'obuwala obutafaanana bizibu omuntu atafaanana bizibu ne bw'aba mubi mu maaso alungiwa omusajja agamba nti n'akibbako emiliyoni 10 banka ndaba endi bubi naye gw'abala zibbako naye abala zibba kubi nkubuulira naye kakati osanga omwana ow'obuwala ekyamazima n'omusajja lwakusinkanya okwota omuliro enjala neekulumira mu kasuuka paka lw'okyatula ati embuzi yaba eri etya bannange teri kintu kibi nga mukazi kabanjala out teri musajja atalumwa kintu ekyo kiwulikika bubi omukazi tambula ng'olidde kantu ate twagalira ddala teri kintu kirungi nga musajja kugamba nti bakuwe ku kyennyanja nti ate bbiya
kale gachupemu kale nywako bbiri kwegamba okwekereza sente y'omusajja omusajja eno akola ki asiima awaga ngamba nedda ya omukazi wo meetings omusajja baga nti balina wano ebyennyanja balina pizza balina ki baleete kya ndyoka ate neze n'ebintu bya bukeeri ndyoke kakati mukulemerako ennyo yadde enjala ekuluma kukutta saba kyayi omukalu osabireko n'ekintu ekitawooma tebalina ku ngeri ya bunyeebwa kubanga n'emberenge nedda okyagala kyagamba badete obunyeebwa empeke nga 8 okwatemu empeke 2 oyite omwana azeeyo obunyeebwa okyagala bakuwe ku bia no bampe renzo just water just ne bakuleeta akacupa k'amazzi n'omala okukanywa ebigambo bibeere bitono omusajja bw'atandika okuyita ewala bwefuula atakola ki ne lwaki tetugenda ne tugira ku bintu otegeeza ki ate kimu ng'osimayiringa naye omusajja naga ntugende tulye ku bintu mangu ago nedda omusajja bagamba ntugende ompe twagala nnyo abatwanguyiza wulira akantu kano kinyuma nnyo omukazi n'omuga tugende ompeeko naga nti otegeeza ki kwako naseka nogatimaamuleera nyona mumenyeramu n'omuggo n'omugamba munange oli ku veterani n'omugamba munange kakati transport kiri kitya kubanga oluusi waliwo woobeera n'omukyala nga mumiitinzeeko emirundi ng'ebiri n'omubuuza oba osulawa oba omusajja nga ajjeyo sente zikuba 10,000 ne weeyanza kibi okulaga okweyanza amangu kiraga obadde bubi olinga sigiri omusajja bajjayo 10,000 ogikuwa otegeeza ki zizo nedda ng'ozijjayo 10,000 n'ozimpa kyenina okubuuza otegeeza kiwabasasudde bano otegera nedda bw'ojjayo 10,000 nga tuli out oba 2 n'ogamba kyalina okubuuza nti tetwabawadde bano nzireyo mbawe jjukira ozimperedde mu parking kati nina okwefuula ddayo okuwa bali ndowooza obeerabidde tyazizo onzikakanya bukaka egamba naawe tolaze nnyo maddu tolaze nnyo maddu okesa nti kakati kweja 2 gakuwadde mukwatireko emitwalo egi omugambe bebi nina akantu kenkwagaliza nsaba nguyo ka ice cream akalungi okanuunire n'emitwalo 3 balance nsaba ozigulire omuntu wanga kumeeka kuba oli musajja wanjawulo emitwalo emeka oba katabani kaffe musajja alizo okubaina oba abasajja batakweka bakazi baabwe nga munyumizaako story nakulaga ati ndiki omusajja mulage nti osobola okumwagala n'abantu babeeka okategedde teri kintu kinyuma nga kusinkana mukazi muli muloogi omukonyi obuggo bwongaana nakamba yangu okomenga ku 6 mama gundi tanyiga manyi mne nakwefunze ennaku zino zemba naawe otegerezegamba omukazi ng'akusaasireka so sikuvuma buvubi mukazi wange waka sikuje esimu naawe gijjeeko ye maama oyo wafuna kiki nze otandika okuwubaawuba towuba ekyokubiri bw'oba oyagala sente za nnyumba omusajja tebazimugamba nti bagenda kungoba mu nnyumba banyagala kusinguka omusajja mugambe naye nze okutandika n'omwezi ogujja siriiwo simanyi bw'ogenda kubeera ate ngenda wa maama nze byokupangiza sirisobola kati sente toli direct kambereko ewa maama jjukira balina bye bangoberako eby'e Canada kati newe mpangisa ennyumba emyezi mukaaga tina kyegenda kukola ki kakati omusajja ono bwabanga nedda abakazi mbayigiriza obwetowaze obwamalaya bususse mu relationship ate ne butukanga mbayigiriza obwetowaze bwoba omusajja bwajjamu engoye kaabako otedde osooka n'okwata ku mwana weewuunya yadde alina nnasu naye teweerabira kukaaba ng'oli mwana muto oli mwana w'emakerere lwaki omusajja yeyambula n'osigala ng'omwenya kaabako olage nti otidde byakulaze tobirabanga kwate bukwasi ugambe katonda wange oyagale n'okudduka akusike era mugambe nti n'omusajja gwe nasooka okwegato naye akyali luzira kino yakinkolera mu sini yaffu padde siddangamu kulaba kirala osobola okufuna sente mbajjukiza kananga omulimu eddagala lya lusalya 12 eddagala lya ssaawa eziri 10,000 gwalaba Love Life jangu njagala nja ndikuwa ne ku mabanja osobole okwejjanjaba mbaagala nnyo nze kojja kabaaya nyinza obutadda waggulu n'oweemu akoomera ogenze n'oyogera kabaaya
akantu akansanyusiza nnyo kubakera n'ogamba. Agazo beta byatebisanyusa. Oyogera nnyo ebyekisiru naye olwaliro oyogeddemu ekintu ekyamagezi. N'ogamba nti kikulu nnyo omwana w'obuwala okukwata ku mmwa bw'ati. Ya kirungi nnyo. Naye nze waliwo akantu akansiiwa bulijjo. Era ne nfuna omukisa guno njagala nkwogereko nga nawe walimu nampabula. Bannange abaami ani yabagamba nti mwe mukaabako mu kikolwa muvaako obusajja. Bwe twasomesa ojjukira twali naawe nga tusomesa abantu ebunamwaya. Abantu sebo njagala kuloopera nti bakyamye enkaaba ate. Bateeka mu nkola bakaabanga bakazi. Omusajja abeera mu kikolwa ekyo programu yawedde dda katunyumya mu bunyumya. Era mute abajja bijja. Abasajja abeera mu kikolwa n'atandika okukaabanga mukazi. So ne nkubuuza enkaaba y'omusajja entuufu eteekeddwa kufaanana eti. Kokka bw'okamaliriza nga programu eggwa. Kubanga waliwo abadde andi obubi nga ngamba bw'obeeranga ne kojja Kabaya ku Love Life okamubuuzanga. Omusajja yandibadde akaaba yeewuunya okekemamu okusaamusaamu n'okuwuluguma kulungi nnyo mu baami naye nga okaabira kwani ekibuzo ky'ombuuzizza kikulu naye ebiseera ebisinga tugenda n'abantu bakumalira bizibu nga naffe tugenze kumala naye era ddamu okimbuuze bulungi omusajja yandibadde akaaba atya ng'alina omuntu waawaka okitegedde omusajja yandibadde akaaba atya nga gwali naye ye muntu we ddala owawaka kubanga oyo yatagulwa oyo tagulwa oyo mubeera muki nze nno enkaaba yange ebiseera ebisinga neewuunya bwewuunya amakula kyandole kingi omusajja n'akaaba ng'ayogera ku bigambo tibuulindekawo olibo nzise mu kikolwa nyendedde ebbanga sikulabanga mu kikolwa awo n'oleetamu ne kasitayiri ako ak'obwebindu nga katonotono obwebindu buleete nga munno omulaba ayagala ekyokubiri omusajja bw'omwala togwa bugweri lwana olemere ku mumu ogwo yadde onafuye yakugjawo obujja nti tokyalina lugendo naye nga wandibadde okaaba nga tokaaba na mumwa naye wandibadde otendereza enkula omwagalwa omungu engeri gye yamuwundamu n'omuwaanako ng'omukyala notasirika busirisi kale zisongerako akuume tweyanziza. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.